Enda buli bujulizi okububanjulira step by step nga tumaze okubujjayo mu kooti yaabwe. Bwe tumala abasebo ne banyabo tugenda bategeeza kiki kye tulowooza ekirina okuddako. Njagala kumaliriza nga mbategeeza mikwano gyange nti essuubi lyonna lyonna Bannayuganda lye balina mu paliamenti ne balaba nti tebalina kuba na ssuubi lyabwe mu paliamenti, essuubi lyonna lyonna lye balina mu bitongole ng'akakiiko k'ebyokulonda, n'essuubi lyonna lyonna lye mbadde muyina mu kooti ensukkulumu, kati essuubi eryo lirina kubeera mu mmwe. Buli lunaku oluyitawo, buli ssaawa eyitawo egenda ebalaga nga bwe mulina okwebereramu, nga bwe tulina okwebereramu ffe nga Bannayuganda. Mwai Museveni nga bwe yakyogerako mu myaka gy'ekinaana nti Obote kye yakola kwe kunafuya ekkooti n'afuna ba yesman oba abalebeesibe ne baba nga bateeka mu bifo eby'okusala emisango, era abo bonna bonna abeemalirira n'agenda nga bajja mu bifo ebyobuvunaanyizibwa. Ekyo nno bwe kiri ne ku mulundi guno bassebo ne bannyabo. N'olw'ensonga eyo essuubi liri mu mmwe. Twagadde obategeeza mukimanye olwaleero nti ekkooti ya Mwami Owiny Dollo ne banne tugimulekedde. Kubanga si ya bwenkanya, teyeemaliridde, omusango gwaffe tugukomyawo mu mmwe abantu bassebo ne bannyabo. Obujulizi bwe tulina oba bwe twatute mu kooti, bwe twatwala mu kooti, Registrar wa kooti ensukkulumu yasooka n'abugaana ne kitwetaagisa nakola application tusabe kooti ekkiriza obujulizi bwaffe obwo ekitaakolebwa abantu balala, naye kooti n'egaana. Njagala obajjukiza nti musango ogwa 2021 n'ogwa 2026 Dr. Besigye gwe yaloopa Museveni mu kulonda okwo, omusango gwe gumu nga guno gwe twaloopye, obujulizi bwakkirizibwa paka ng'okuwoza kuwedde. Naye kati n'okuwoza tekunaba kutandika, ne kooti ensukkulumu yagaanye okukkiriza obujulizi bwaffe. Tukkiriza nti kooti eyo engeri gy'erina kyekubira, engeri gye kirikirya kati libakolera Mwami Museveni, bateekateeka okuwa ensala yaabwe nti aba NUP omusango gwe mwaloopa gugobeddwa kubanga temwaleese bujulizi bumala. Kaakati balabira ddala tuba tubalemesa okuwa ensala bwetyo bwe tubaleetera obujulizi buno obungi bwe buti. Mu bujulizi bwe baaganye mwe muli obujulizi bwa Secretary General waffe, mwe muli obujulizi obw'omu ku bannaffe obwa vidiyo obulaga byonna ebikyamu bye mbadde nga mulaba ku social media n'ebirala tetunabibalaga kubanga twali twasalawo tubitwale ku formal platform mu kooti. Mwe muli zi videos nga abantu bagulirirwa, mwe muli zi videos nga poliisi n'amagye batikinga obululu bwa Mwami Museveni, mwe muli zi videos nga abantu baganibwa okulonda, mwe muli zi videos nga aba polling agent baffe bagibwawo ku polling stations, mwe muli videos ez'obululu obutiikinge ne videos endala nnyingi nnyo. Obwo bujulizi kooti yagaanye obukkiriza kuba yalabye tibugenda kulabisa boosi waabwe. Mu bujulizi bwe twabadde tutwalidde kooti ensukkulumu mwe muli obujulizi nga bwe mbadde mbuulira obw'ebitundu akakiiko k'ebyokulonda bwe kagamba nti ebitundu ebimu bya abantu 100 ku 100 balonda, bonna abeewandiisa tibavaayo ne balonda, omuli abo abaafa, omuli abo abasenguka n'abalala. Tuyina abajulizi ne affidavits eziraga tibyali bya bulimba. Njabawaayo okugeza kuwa mulundi gumu ewaffe Gomba waliwo ekyalo bakiyita Lwaweeba. Lwaweeba eyo mukadde wange alinayo faamu era tulinayo ab'eŋŋanda baffe, ab'eŋŋanda abalondera awo wennyini Lwaweeba
ababeera ku kyalo kye bayita Buyanja. Naye example emu yokka, fe ewaffe abantu 7 bali bewandiisiza ku eyo polling station. Mwaba abantu 7 banaku bo badduka nga batya obakwata kuba bali babanoonya. Omu ne bamukwata n'omulala ne bamusangawo ne bamukwata. Mwe muli abakyala ab'embuto 2 bali mu ddwaliro ne batasobola genda kuzaala. Naye ku polling station yemu ey'Erwaweeba akakiiko k'ebyokulonda kafulumya ripooti nti bonna abeewandiisa bonna baalonda. N'obujulizi obulala bungi nnyo basebo ne bannyabo bwe tugenda okutandika kati okubawa kubanga okulopa kwaffe tukukomyawo eri mwe abantu. Ng'ovudde ku ekyo kati ate waliwo ekirala ekyewuunyisa. Mu kulonda okwakaggwa mu musango ogwali gwakaggwa ogwa 2016 nga Maama Mbabazi awaabira Museveni, newankubadde ng'etteeka eryo tebannalikyusa, omusango baali bagwa ennaku 30 okuguwolezaamu ne gusalibwa. Naye wadde omusango gwali guweebwa ennaku 30, ekkooti ensukkulumu yakkiriza okuwoza ne kubeera kwa nnaku 7 wiiki nnamba. Kyewuunyisa nti ekkooti yemu ensukkulumu mu musango gwe gumu nze gwe nawaabye batugambye tulina okuwoleza eddakiika 30. Ekyo kiraga nti ekkooti ensukkulumu teyagala bannayuganda bagoberere musango, teyagala kugirabisa, teyagala mazima agalabike, eyagala tubiwandike buwandiisi byonna bibeere mu nzikiza nga Mwami Museveni era bwe yakola n'ajjako intaneti nga yagala ebyokulonda bibeere mu nzikiza, ne kkooti ensukkulumu ng'eyagala byonna bibeere mu nzikiza. Ffenno nga National Unity Platform twasazeewo nti tetugenda kwetaba mu oyo vulugu, tetugenda kwetaba mu kubuzaabuza bannayuganda, tetugenda kwetaba mu kabadi kaabwe ne Mwami Museveni okubuzaabuza bannayuganda. N'olw'ensonga ezo ze tubawadde basebo ne bannyabo, twasazeewo omusango tuguggyeyo mu kkooti yaabwe tuguze mu kkooti y'abantu. Twasazeewo omusango tugujje mu kkooti yaabwe tuguze mu kkooti yammwe kubanga obuyinza buli mu mmwe. Twasazeewo omusango ogwo tugujjeyo tuguze mu mmwe kubanga already mumaze okulaba buli kimu. Twayagala nnyo okulabisa buli kimu mu kirabe n'amaaso gammwe, bireme kwekweka mu luzungu. Twasazeewo tuleme kugendera kukulimbibwalimbibwa okw'abalamuzi b'ekkooti ensukkulumu nga beekwese mu maganduula okuwagira obutali bwenkanya. Twabagamba gye buvuddeko era tuddamu ne tubategeeza nti oluvannyuma lwa byonna bannayuganda bye bagenda okuwa ekigambo ekisembayo mu nsi yaabwe. Era mbategeeza nti twategeezezza dda bannamateeka baffe ne tubabuulira batandike emitendera gy'okugyayo omusango ogwo. Bategeezezza nti okugyayo omusango ogwo gijja kuba mitendera, ekyo tukikwasiza bannamateeka baffe. Naye ffe ku lwa bannayuganda omusango ogwaffe gubalemye. Kino kibadde kigezo ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe kaagwa kino ekigezo, ne kkooti ensukkulumu nayo egudde kino ekigezo. Era omusango gwaffe tugenda kuguwaaba eri mmwe bannayuganda. Era bwe tumala okugyayo obujulizi bwaffe bwonna, ekkooti eba terina we tugambira mbu ate ensonga eziri mu kkooti tozibuulira abantu, byonna tugenda birabisa mu maaso gammwe. Omusango tugenda gwanjulira bannayuganda okuva ku A paka ku Z, then mwe mugenda okusalawo. Munaku eziddako
tugenda kubategeeza basebo ne bannyabo kiki ekiddako. Njagala nnyo okubajjukiza basebo ne bannyabo nti wano we tuli si gwe mulundi ogusoose. Emyaka 40 egiyise mu mwaka gwa 80 nga bwe tubisoma mu byafaayo